Yes, the East African Queen, Babi Chagulanyi Tungo, Medini Kamota, Medini Baita Bacha, Medini Magere, Nabuchitagez Masonukumanti Abikolera, Saja Mukura Mankidwanga, Nope over people power spokesman one Joel Senyonyi abakoleda kabaga akasomboda abampi n'abawanvu omusajja mbu bamufuna nga ali virgin yagenda okuwedinga nga ali virgin nga tamanyi kukola mirimo omukyala namuyigiriza okukola emirimu kati sawa zino tusubira mwana amanyikiddwa nga first born essanyu lyakutte Babi n'akwata mu ndyanga n'asobola okuba nti ajjayo obusente bw'ekikyala n'amukolera mikwano gyabwe mpola mpola ate kukana kabaga kwabaddeko abantu bangi nsubira ne his excellence the ghetto gladiator teyasobodde kuba nti abulawo mpola mpola bye bino ebitambula mu city Kampala osobola okuba nti obifuna nawe osobola okuba nti obitambuze bakyalivu babifuneko obadde tobimanyi naye ng'ate byogenda mu maaso n'okuba nti ofuna yes byogenda mu maaso n'okuba nti ofuna ngenda kujjukiza ennaku z'omwezi genda kubeera 13 palasa agenda kuba nti atta video emanyikiddwa nga Mpalav ategenda mu maaso n'okuba nti ocheckingako kayimba ka General Zamba ke bayita Mbaga Simbi that is a music duo from East Africa Uganda agenda mu maaso n'okuba nti okacheckingako osobola okuba nti okafuna mpola mpola abadde batakimanye Liam Voice yakola ki yasobola okuba nti obolyawo yes awona accident waliwo omukyala yavuddeyo natandika okuba nti alwanira Liam Voice mawulire getusobola okuwako ng'agamba nti Liam Voice ono yagenda mu maaso n'okuba nti amuzaalamu omwana nomwana n'amulekawo mpola mpola era ng'atalabirira mwana n'ebisitole bwe bityo ate nga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Victor Luzi ali ku bunkekebwa ddala anti omusajja anytime from now mpulira nti bafunyemu obuzibu ne management nja kumunonyako naye tusobola okuba nti tumufuna bamuyita Ginger Boy Victor Luzi kogata ne Vice Liam Vice bamuyita ni boy ani Vice Boy amanyikiddwa nga Liam Vice bebyo bitambulako mu ggwanga lya Uganda mu kisaawe kya entertainment still tenga walimu politics segirinya ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Aaron Sewanya nabakyali mu buwambe oluvannyuma okuba nti buli abo bateekebwako emisango egitategerekeka egy'enjawulo ate nga gavumenti egenda maaso n'okuba nti enoonyereza so bakyali mu nkomyo genda maaso n'okuba nti osabira Uganda politics agenda maaso n'okuba nti ate otherwise ebintu tebitambula nga taratibu nga bwe twali tubisuubira bagamba balwanira democracy naye nga democracy bagenda maaso n'okuba nti bamusanyawo yes Bampita Rich Boya made in Uganda ogamba otya kansobole okuba nti nkutwala gye mbadde ndina okutwala bamuyita Babi Itungo Kyagulanyi kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Senyonyi now jukira nga bakamala okuba nti obolya obava tibana banagenda mu kalulu omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti akola wedding oba giyite scientific wedding eno embaga yaliko ebyewunyisa bingi kubanga wetwalabira embaga omusajja wafunira omukyala nga tamanyi na testi ya wansi bwefaanana yagenda mu maaso n'okuba nti amufuna era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bewedinga nga n'omukyala tamanyi testi ya mwami bwefuluma mwene embaga eya Joel Senyonyi ne mukyala we kwaliko ebintu bingi ebyewunyisa nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Senyonyi eyali asoma obwa lawyer e Makerere qualified journalist yakolera ku NTV okumala akabanga yali tatestinga nk'omuntu wa wansi wa mukyala yenna era nga omusajja ono mu bumpimpi bamufuna ali virgin omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti amuyigiriza emirimu era nga mu kumuyigiriza emirimu ne beekolamu bonna omulimu mpola mpola era nga ebibala tugenda mu maaso n'okuba nti tubirabako ebyagalana ebibala byabagalana buli omuntu bwebakanga babiri mu nyumba mwenanga mweyambudde engoye waliwo ekituukawo era nga ekituukawo kyekyo naawe kyotegedde so far Babi Kyagulanyi yasobola okuba nti anyumirwa ebibala n'okuba nti asiima omulimu Joel Senyonyi ne mukyala we gwe beekozeemu era nga yasize okuba nti abakolera pate yaki bagiyita baby shower Joel Senyonyi wetwogerera expecting his first child tetumanyi oba muwala oba mulenzi sofa tetunaba kuba nti tubitegeera naye ng'ate basubira omwana asooka era nga Babi Kyagulanyi asobola okuba nti akwata ku ssente tetumanyi oba za people power tetumanyi oba zaki naye ng'asobola okuba nti akwata ku ssente n'akola akabaga kayite baby shower ng'akolera Joel Senyonyi nkyali waabwe okusobola okuba nti batuuka ku lunaku mulindwa n'okuba nti oba olyawo ennaku ze babadde nga tebeebaka ne struggle gye babaddemu nga
bavude ku struggle y'abantu struggle gye baddemu ng'ababiri basobodde okuba nti bafunamu result ez'ettabu mpolampola kino kikulaga nti oba oliawo emirimu gyagenda bulungi egyekiro basobola okuba nti bekulamu emirimu egyekiro negigenda bulungi era kati basuubira mwana babi agamba nti gyolose nnyo omu ku bantu abali royal ne mukyala we y'omu ku bantu abali so serious and royal so n'olwekyo bagwanira ebirungi bingi n'okuba nti oba oliawo mukama yagenze mu maaso n'okuba nti abablessinga omwana teyabadde ensobi wabula nga ate bino ebintu bagenda mu maaso n'okuba nti babigwa naye ensonga lwaki naye yagenze mu nsawo nakwata endyanga nagenda mu ndyanga nakwatamu akaseera nasobola okuba nti acelebratinga ku bantu abalina omukwano obweguti abantu abali development abantu abalina mindset change ku bavubuka abantu abasobola okuba nti bayimirira ku lw'abantu yensonga lwaki naye yasobola okuba nti yefiriza akatono kalina nasobola okuba nti abateekako birthday shower eno yabadde yabyafaayo kubanga almost millioni nga 5 gasobola okuba nti gasobolezebwa omwana atanazaala. That is a blessing of unborn baby era nga kati omwana yagenda kubonaabona ate millioni 5 tebana bakuzaala zezirya zikulinze birabo bikulinze motoka zikulinze kati buzibu ki omwana bwatyo obusobola okuba nti obulia agenda kusafari nga byebyo babitungo Kyagulanyi yabikoze era nga tugenda kuba nti tukutuusaako rete bano bamutata mijimso kankomeo natera